Ettaka lino erisangibwa ku kyalo Jjokolera mu ggombolola y'e Kasangati ewa Kiso lya James Kibombo w'emyaka 74. Lino lirudde nga liriko enkaayana era mu mwaka gwa 2011 waliwo abantu abaalumba Kibombo ne bamutematema kumpi kumuserengesa Kaganga. Bajja n'ebiso ne batema. Nitudduka ntuga nti obulamu ndowooza Kibombo oyo yalemesa. Olwaddala nze administrator yali abeerako. Kibombo agamba nti baasooka kwokya nju ye. Abatemu ne bajja ewange ne bookya enju yange ne bantema n'ebiso n'ebifaananyi byonna mbirina. Ojjako poliisi byagirema byonna egyo emisango gyafa ogw'okututema n'okutwokerera. Oluvannyuma lw'okujjanjabibwa Kibombo yafuna awalala we yeekukuma. Yadde nga tabeera wano, Kibombo ettaka lye yasalawo alisimbeko emiti gya kalitunsi n'ebirime ebirala. Ettaka lino lyali lya kitaffe yaligula wano wonna n'okwambuka eyo yonna mu kasozi. Okutukakasa nti ettaka lino alirinako obwannannyini, Kibombo atulaze ekyapa kyalyo n'ebiwandiiko ebiraga nti yaweebwa obuvunaanyizibwa owa Administrator General okuliddukanya. Kyokka wiiki 3 eziyise waliwo abantu abamulumba nga baagala bakkirizibwa okukolera ku ttaka ng'ab'ekibanja era bamuwadde ennaku 7 ng'ali amuse. Famire eri ne bandeetera ebbaluwa ng'evudde wa mukyala Njuba ng'egamba oba ng'erekomendinga nti ekibanja akiwadde famire ya Kizza. Ne mbabuuza nti bannaye kiki nti tuzze kutwala kibanja kyaffe ate tewategedde nti baakituwadde. Abatiisatiisa okugobaganya Kibombo tusobodde okwogerako nabo ku lukomo lw'essimu era ne basigala nga bawera nga bagenda okugenda mu maaso okumusengula ku ttaka. Yes, it is illegal. If it's not legal, you can challenge it in court. Kibombo belongs to be a land fellow. Let him file a case in court. Court is there. We shall meet in court. Otherwise, we are going ahead with our kibanja. We are enforcing it, and we are going to actually get a court order stopping that. Bano bagamba nti ekibanja kye bakayanira kyali kya kitaabwe nga tebayinza kumala gakirekera nannyini ttaka Kibombo kuba kinako. Ekibanja ekyo sinze nakigula kitange yakigula mu 76 taata talangako wa ttaka yali wa kibanja. Nze nina ekyapa kyawano mmwe muli ba kibanja era mukereminga kibanja. Ebbaluwa eri eyabawadde obuyinza nti munsabe ekyapa mwali mumpuliddeko nga nnanga mu mawulire oba nga nkola advertisement yonna oba nga nsolicitinga mu ngeri yonna nti wano tutundawo. Kati ffe bwe manga ekibanja kya kitange nina kireka bulesi naye yennyini kyakayanira naye yennyini kyakayasiye yakigula kikawe yakigula. Mpoza zonna zetuwozezzaamu mwero si zonna byonna tebalagangayo kiwandiko n'ekimu. Kyokka Kibombo mweraliikirivu nti ebyamutuukako mu 2011 byandiddamu ate nga yenannyini ettaka omutuufu. Bano bagamba nti baweereddwa ebbaluwa okuva mu maka g'obwa pulezidenti ng'eriko omukono gw'omukyala Gertrude Njuba eyabawadde olukusa okusengula Kibombo nga tebayise mu kkooti. Jingo Francis, NTV, Akawungeezi.